yazze n'enganga y'abantu 10 ani lasta bebeko tekina buzibu ne bakuba abantu tekina buzibu tekina buzibu muntu kujja ate kankubulire olona abantu balina okubwa yes Bible etugamba nti sura omuggo oyo n'omwana be bakubye bakoze eki tewali gwe bakubye nga talina kiyakoze ekyo I want you to be very ekyo sagala kukinyumyako munkuuka tewali yakubiddwa nga talina kyakoze ontegedde kuba nsuubira ne kabaka gye yabadde ne katikkiro gye yabadde n'abalala bonna gye babadde katikkiro anyiga biwundu mulamuteke kati oyogera ki fe kasempologama mweri kyekikulu abantu bano mujje politics mu bintu bino mugenda kubonaona industries zammwe kennyini ze mulyamu ekyokulya music esaawa eno yayonooneka lwa nsonga eki politics nabagamba nti politics it is okay okubeera mu politics era ffenna tuli mu politics era olina okutegeera nti politics is a way of life and understanding nti politics is differ ontegedde otegedde politics are differ wanjawulo politics w'amaduuka mu kikuubo wanjawulo nnyo ne muowino ate muowino wanjawulo wanjawulo n'owengatto n'owa obumonde nze nabeerako muowino eyo nakolako nagirako ku bumonde nasulako ku bumonde kunankani fane politics waffe owa obumonde wali kugundi okwola oluguudo luno nemanju eyo gundi mutasa kafe bamuyita ndiwerabidde oluguudo olw'emmanju eno ate oyo naye wanjawulo ate n'owa situndu essigiri kyokka ate politics w'abayimbi wanjawulo nnyo n'owaba boda kafumbe mukasa politics w'aba boda wanjawulo nnyo n'owa taxi politics kakati buli bw'oba oyagala okwonoona ekintu kyo dira oleete politics gwe wasanze mu ngoye mu kikuubo mu politics gwe mu kikuubo omuleeta omuteeke mu babooda okyegedde awo ekintu ekigenda okwonoonekera kakati bano abaana baffe politics music alina politics owuwe bobweni yakibaganda bagamba nti there is more politics in the music industry than in the parliament kyerategeeza nti there is politics everywhere naffe no mu music tulina ki politics because politics as a definition politics ategeeza nti is a science and art of managing any society ne mawulire mulimu politics gwe mawulire gamba temulimu politics it is a science and art of managing any society that is politics ochegedde kugamba it is simply kati bodira politics wa music n'omugatta mu wa Museveni obyonoonye tikuba tebikwatagana bebekune King Saha ebifuba kasabi babiki abo bali mu politics ow'ebyobufuzi bamugatta n'ow'endongo bombi babiri yes politics wa music waali era amanyiddwa by musicians ochegedde kuba musicians abo balina amateeka gabafuga underground omanyi waliwo amateeka ga mirundi ebiri waliwo amateeka amawandiike n'agatali mawandiike ontegedde waliwo amateeka agatali mawandiike agagamba nti gundi bw'aba ali ku stage nze nnindako nasooka amaliriza gundi bw'aba alese stage eri waggulu nina okunoonya oluyimba nange olukola ki oligirekayo oyo naye politics nga naffe bwe tulina politics waffe mu theatre nti politics agamba nti gundi bw'aba avudde ku stage olina ova ku stage olina olekako abantu ekibasesa tolina va ku stage n'ogireka ngeri ki down kiyamba oli ajja okukola ki okubaako watandikira kakati ebyo byonna that is our politics ago gaba mateeka gatali maki mawandiike kakati bano bo kye baakola baafuna baddira ne beerabira politics owaabwe wa music ne bakwata politics oli omulala ne bamuteeka mu music waabwe ekintu ne kiyiika kyafa era nkubuulira music industry erina osooka okufa omanyi bwoba ekijanjalo bwe kiba kinaagira germination the process of germination
is process of germination, reincarnation, kind of nti ekijanja kibeera ekijanjaalo ate nokisimba ate nekifuuka ekiplant. Kakati politics waffe gundi music industry nasooka kufiira ddala nevaawo. Nkubuulidde amazima. Kubanga kati essaawa eno embeera gy'erimu eri ku oxygen. Bapikampike bati. Kakati balina ogipika, balina ogireka. Temulimu abamu abatali ku oxygen. Anti mpuliriza bw'obeera ku oxygen wano waba bafuna ebigere byonna bibabiramu. Naye nga bw'okutuka wano anti otandikirawo vunda. Kati bwe kiri kitegeeza abatali ku oxygen bye bigere. Bamayinja bakyaliyo, baminsaki bakyaliyo, bali mu bigere bali eno mu mikono. Naye wano watambuza music wo wahola ki? Walwadde wayi. Kitegeeza tusabirira amasannyalaze kuba gaviirako abazikirirawo. Oxygen kabakaweddemu. Kakati naye ate kirungi. Kitya? Kubanga balina omwana. Music ono wa myaka 7 naye na mutabani we ali ku standby wali. We mugiriramu. Omanyi kabaka asobola okuba nga akaddiye. Nga akaddiye wa myaka nga 10. Nga alina mutabani we. Naye kabaka jjukira ffe Abaganda tugamba nti omukulu takulira mpya mmeka? 2. Kabaka baba akyali mulamu. Tuba ne kabaka oyo. Ne bwagwa eddalu ne bwakaddiwa ne bwaba atya oyo. Amala kuzikira. Bwazikira bwati. Kati gwe ne bwone policies ennungi ezifaanana zitya nga gwe mutabani we. Tuyinza n'okuba emiggo ne tukutta. Ngoze ow'amagezi. Yatowa amagezi. Ng'oli akyaliwo. Obwakabaka bwaffe towa magezi. Tabeera na ba-advisor. Ono. Kabaka taba na ba-advisor. Yeye ya advisor. Kubanga asobola okusalawo ekintu n'amala n'akikyusa. Kabaka ne bw'ayogera Oluganda olufu eba vocabulary. Lwaki owagiramu abantu be bakubye mu nkuuka babadde batuufu bakuba? Babakubira eddala. Abawagizi. Bawagizi ki? Oli musiru gwe nawe okkiriza bino ebyaba bitekisi. Si bawagizi abo. Oli mulalu. Gwe yabasasulidde. Mpaayo omuwagizi omu gwe bakubye. Si bamanyi mannya. Kati oyogera biki? Nalabye video. Gwe leetayo omuwagizi omu nti wuuno nasasula tiketi yange yiino ne nnyingira enkuka ne bankuba. Tugenda banoonya. Banoonye abo boba onoonyeza tomubuuza bibuuzo bya kisirusiru. Lwaki maze n'omuliro ku stage? Gutya. Mu abafangoni. Presentation. I want you to understand that government politics gwe tulimu mwayingira politics gwe mutategeera. Endongo erina waliwo kye bayita presentation. Tolabanga ku muliro ku stage. Nagulabako. Kakati what are you talking about? Fe Bobi Wine yajjanga ku stage ne tukuma ekikoomi eri emabega. What was that? Muliro. Bobi Wine nga bayinza okuyiba abantu nga 10 nga tonalaba kukakkanaaka. It is just presentation nti you're presenting. You are presenting. You are showing who you are. Bobi Wine bwe yajjanga genda ononye ku video enkadde. Nga tukuma ekikoomi nga kikola kitya? Nga kyambuka mu bbanga. Era nga oba okirengera bw'oti omanya Bobi Wine yali ku stage. Tewetaaga kutegeera ani aliko. Fire base because it was fire base. Okitegedde? So the idea then you must understand that. Temutandika kutunulira bintu with hate. Amanya abantu balina empalana. Oli abeerawo ng'awala n'omuntu tamwagala. Kati afuba nnyo okulaba nti ensobi yeeruwa. Ensobi yeeruwa tugi amplifying. Kuba kati bantu bo banoonya nsobi kuzi amplifying kuziteekamu maanyi. Omwana mubi nnyo oyo yakubye abantu b'enkuka n'abamalawo. Yabakubye. Leetayo omuwagizi omu gwe yakubye. Mu statement yagambye. Mpuliriza. Olaba tukuba bankuuka. Kati goloza italina intelligence. Kale olowooza ffe tetulina intelligence. Abafangoni. Tetulina intelligence. Ate musobola okwenoonyerezaako. Kakati mpuliriza. Ffe tulina intelligence enoonyereza. Neetegeera we tulaga. Era gwe oyinza okuba nga otulaba buli wamu. Naye waliwo gye tutayimba. Wawulidde ebigambo bye ng'ali ku stage? Ebigambo birekere mu bigambo. Yagambye waati. Mpuliriza ontegeere bulungi. Ebintu bino ebimu biraba. Music atambulira ku pillars nyingi. Naye ekimu ekitambuza music n'omupiira gwennyini. Senga ojjukira omupiira gwe twalabanga edda. Ogwaba Molino. Chelsea, banga timu nga Chelsea, Man U, Liverpool, Arsenal. Kakati omupiira guli omukadde.
ekyanyumisanga Premier League omukadde yabanga Mourinho ng'ayogera ebigambo ng'agenda n'ayogera ekigambo nga olaba tekijja okitegedde ne mweyiwa mu kisaawe mulaba omupiira kati mulina otegeera politics w'endongo lyajja kwogera ekintu wano ba Bobi Wine bagulanga emmotoka ne bazireeta wano ne bagamba nti za miliyoni 5.5 era ekyaleeta ekizibu abantu okukakkana ku ebyo bya miliyoni 5.5 URA ngebasise anti URA ejja negamba yoga miliyoni 5.5 twagala miliyoni 210 omusolo nade nimba nade 16 ya miliyoni 16 mundeke ze miliyoni enyaze nabadde zezo ochegeera nabadde nimba. It is the politics of music kubanga nzo omuwagizi wa Alien Skin omuwagizi wa Bobi Wine omuwagizi wa Bebe Cool omuwagizi wa Gundi njagala nnyo wange abeere wakabi emmotoka ye ebeesinga kwe kujja okutugamba munno abafango ne muwanike kiyamba mmwe ebyo byonna bibaamu anti bamaliza mu bakubi anti buli sibona babakubye gwe kyolina okutegeera nti waali waddewo ttiimu olwedde babadde bayingidde n'ekigendererwa ekisajja kino tukirabise ontegedde nti tukirabise tutya mubeere maaso ontegedde so that bano abamuwagira babeere walako wano watuukira bw'ati eyo yonna intelligence ng'ekola ki emanyiddwa ono watuukira bw'ati tumukubeyo ku bucupa bwe tumukuba obucupa kijja kuba kibazo okulaga kabonero nti enkuuka teyagala Alien Skin because ekyo Abitex kyabwe kye yali atunda enkuuka eyo gy'olaba yabaddemu olutalo lunene n'okubeerawo obubeezi kubanga wabaddewo diiru bbiri wabaddewo diiru ffe tusigale mu nkwacyo yaffe naye kiba kinafuya Obuganda n'enkuuka nga projekiti because enkuuka ebaddewo emyaka mingi obuvuyo bwa bano ne tutandika oteeka kakiki enkwacyo kati enkwacyo yali ibeerawo era time yemu n'ey'enkuuka ekyo kiba kinafuya Obuganda okyegedde kati nze Kalungi Samuel oli ye mulwanani Patrick ontegedde ffe tuli basajja Baganda ontegedde tetusobola kutandika kulwanyisa projekiti ya Buganda ne bali Baganda ochegeera kyengezako anti kati bino byonna biri played by these people internally bamayinja kati Obote amayinja ku nkuuka kati bino babikola batya baddira politics oli gwe nkugambye oli owobukulembeze owa Museveni baani ne bamuyingize no mu music kati politics oli wa numbers politics oli alimu n'okufa politics oli ali serious alimu sente nyingi ontegedde kati muyingize eno muba mugenda kuwonoona kino kubanga oli adominatinga nnyo oshegedde bulungi nnyo so that is the point kati bano bo kye bakoze nga baagala okukoza era kyovalaba nti bapika nnyo bagamba omusajja wafujjo yaze n'akuba abantu mu lubiri yakubye abawagizi mpaayo omuwagizi omu gwe yakubye nga muwagizi bali babadde ki bano abaana abamu tubamanyi abakubye be mwakubye tewali gwe bakubye be beedifendinzeeko mwe kye bayita defense n'engumi wagirabye bulungi what are you talking about wabadde mu sape ngeri gyewangambe muwadde oli bakulya sape andize nkubuulidde buli kimu twakitegedde buli kimu twakitegeera twakimanya tewali kye twali tetumanyi buli kintu kyonna from beginning twali tukimanyi ontegedde era bano bonna n'ogenda kwa Bebe Cool Chameleone Bebe Cool Gundi Mayinja Gundi Alien Skin because eyo ye timu eyaliwa ye yali nkwacyo okigedde era ekyaleeta enkwacyo kwali kwekandaga nga tugambe nti kale mutugobye mu nkuuka katukole ekyaffe naye nabo baakiwulira oluza tebakiwulira goloza senga baali
kyali tekirina kikyabakosa banditudde ne bagamba nti kati bale tukkiriziganye mukomewo mugundi mukuuka kuba ffenna tukimanyi nti olunaku lwokka lwe tulabako ku kabaka waffe omulundi ogumu lwe lunaku nga tutandika omwaka nga tuggalawo omwaka kankusalemu ekiri bali baga kabaka bamuwamba kabaka ali mu buwambe kabaka aggwawo anti mixing politics kyenagambye nti mugatta politics wammwe kati jjukira omuntu kati kankusomeseyo akantu katono nnyo politics ali bwati the winner takes it all politics talina mutual ground okyegedde politics talina tosobola gamba nti tugabane obuyinza ontegedde politics kyova olaba nti omuntu basobola okukulonda mu politics biri bwe biti nti basobola okukulonda for example nga nze nesimbyewo naawe weesimbyewo ne bakulonda n'ofuna obululu 100 mwaka nze nenfuna obululu 100 gwoba owangudde era gwofuga bano bonna abannonze okyegera kyenkigamba that is how dirty politics is because it's not fair twandibale tugamba bugambe nti gwefuuka president nze kanfuke vice wo so that bano nange abannonze bafunamu naye akalulu kamu kakyusa ebintu byonna that is what politics is okyegedde ate takuwaayo omukisa mulala gwe ne bwoba wafunye 100 nga no yafunye kavudu 100 mukamu gwe bw'otandika okukola byokola for that matter bw'otandika okukola byokola weerondera n'abantu babagenda okumyuka ontegedde nze sibaako anyway kabaka edda yali tayisibwa mukamwa naye ennaku zino nakati nga muvumye kabaka mwabavubuka oli mulwadde wa mutwe muwoza simaye mulembe oyinza okunteeka mu abo nze oyinza okunteeka mu abo nze ndi muvubuka omulongooseemu atasobola yadde okuyisa ekigambo kyonna ekivoola kabaka mukamwa sisobola bana bamuvuma baba kuki tebamanyi nga tuvumye obuganda tebamanyi they don't even know jjukira tulina ekizibu ekirala ekya growth abantu bakula bukuzi ennaku zino tebakuzibwa bakula bukuzi by default waliwo kino bakiyita batya kisogasoga bakula kisogasoga bwekuza kyemeza kyene bali awo bakula bukuzi omuntu akula nga tamanyi talina principle neje mu bulamu ng'akuze bukuzi katonda amuwadde omukisa n'aba mulamu period kigwera okyegedde kati ye problem gye tulina nti tetulinayo we do not have a process of growth tetulina society namu society yaffe yafa ate ekyatta society kiviira ddala gye tuwangaalira mu mayumba gaffe si gye tutambulira ate gye otambulira waliyo ki charity begins at home byakyukamu kyekyo mwaba bikyusa mu byobusirusiru bino byemwogera mwe mukyusa ebintu otherwise ebintu bikyalinga bwe byali nakugambye nga tutandika wano nti eno ensi tewaliwo kipya ebintu bikyalinga bwe byali it is just up to you okukeera ku makya n'ogamba tuddeyo nze nazaayo dda ebintu emumake gange ebyange byaddayo dda biri ku oligino wakyaliyo mbu entebe ya taata yeeyo byagwawo kakati ekyo ekyantebe ya taata kaali kabonero ka kitiibwa ekikopo kya taata kabonero ka kitiibwa ebintu ebimu babikolanga lwa tayimu ezo budde obwo nti abaana mubeereeko ne levels oleme kwewujja ku ntebe ya muzeeyi ontegedde ekisenge kya taata tozungirayo konkona okyegedde it was just a sign of respect by that time ne kati mukuze muli banako mukulidde mizigo tuli mizigo mwe tukulidde ontegedde kwegaba sikulidde muzigo bale kugezaako okugalaga nti tukulidde mizigo nti kakati esaawa eno nze abaana bange nze gye ndi mpangisa ontegedde kyengeza kugamba era nkirwanyisa era nesabira mukama ekyo kimpe nfuna akayumba kange taka nalifuna ndirina obulako material naye nkugamba nti abaana baffe bakulidde muki mu mizigo kati olwokuba nti bakulidde mizigo ogenda muganda ogenda mu kisenge kuki nga kisenge awenjula kateni omugambe tolwenjula kateni eyo tosobola tata yebasi ffe bajjajja baffe babanga n'ebisenge nga okiyita oyinza okumala omwezi mulamba nga okiyitako buyisi akusange busanze ku lujja kubuuza oyagala yingira kola okiyitako buyisi because kiri eri mwe musula eri
muzanyire eri ettaka enyumba eri ku eka namba enyumba ya jjajja wange eri ku ekano zange ezi nga 2 kaki kyengezaako kulaga enti kyali kyangu okukuza abaana olwaleero tekisoboka okyegedde kakati tulina okwadijastinga ku kye tulina kubanga nze nzikiriza nnyo nti omuntu waliwo ebisoboka tewali bitasoboka waliwo ebisoboka ne bye twagala okyegedde there's what is possible and what we want waliwo bye twagala oyinza obeerawo ng'oyiri oyagala kuvuga ku Mercedes Benz obanga ku mmotoka yange gyenvuga naye ng'obusobozi bwo tebutuukawo okyegedde kitegeeza kugamba kakati kitegeeza kukola ki kola nnyo kola kyosobola nga bw'okolerera kyoyagala kati ffe abantu baffe baagala nnyo okukola bye baagala okusinga bino bye basobola we wava ensobi kyekitukuba kati omwana omukazi n'ava ewaka omukazi n'ava ewaka taata n'ava ewaka ne muddira feeri yago Majje Masaka nabeera house girl yakoba mu P7 ne mukwasa mwana wammwe nti yagenda omulabirira omwana n'akula nga duty yonna gyafunye oba kyewandigamenga nga omuntu gwafunye okumunakyalinga wa P7 yava Masaka mu kyalo tamanyi kigenda maaso tamanyi kiki nga yakuziza omwana wammwe oyo omwana omusuubiramu ki gwobeera mu kikuubo okeera mu dduuka olina edduuka ku Namaganda mukyala wa alina edduuka mugundi mukola ssente ofuluma 12 afuluma kwemu kakati ne mulyoka muzaala omwana bambi n'akula nga tabamanyi nammwe nga temumumanyi wakolera emisango temubaawo temutegeera yeeyisa atya bugenda ono bwemukoba kimeidi kibeera ku TV kyo kiraba buzannyo bwakyo kubukedde bameidi bammwe n'olabira nti meidi yakuziza omwana omukuzizza takumanyi naawe tomukola ki tomumanyi kubanga ebiseera bino ebyemisana wakolera emisangosango otegeera omwana ono yeeyisa atya akoba banne akola ki toliiwo oli mu Namaganda oli ku Nabukeera okola ssente okyegedde ogenda okukomawo okasanga kebasi maidi bw'omubuuza basuze basibye batebali balikkirya balidde kati omwana n'akulira ku mmere ontegedde kati omwana bw'agenda oweza emyaka 10 ogenda okulaba omwana tategeerekeka bulungi jjukira naawe olina obulamu obubwo mwana ono n'otandika otunula mu beewammwe nga tumulaba byo bireetedde abantu okugenda ku DNA ez'ekisiru nga takitegeera okitegeera omwana tamutegeera because nurturing omwana osobola okumuzaala n'omuwa omuzungu n'afuuka muzungu ffe tulina abaana abaddugavu abaffe abatasobola yadde okwogera Oluganda ng'omwana ye kalungi ye kakande ye ani ng'omwana ng'ayogera oluzungu luli because bamunakyalinga nga muzungu n'ebintu byalowooza bya kizungu okitegeera kyengezaako oba okulaga baana baffe nga baana bavudde mwe mulina zi family zo zimanyi nga family abaana balwakuba bazaalira eri oba babatwala eri nga omwana nadda nga mulala nnyo naye nga muna Uganda mulimu neza wano nga bagamba nga yiyo mbwe wakafe twagala kwogera Luganda kakati kikyegeza kugamba nti nakyalingi nti abaana baffe tebakuziddwa bakuze bukuzi bo bennyini beekuzizza okyegedde kyovera nti ffe tulwanye ne tuteekawo ebitongole TIG Network Africa zigundi zinga yaffe tuyamba ku baana kulwana kulaba nti how do we make this better kubanga abantu tebajja kulekerawo kunoonya ssente naye nga bw'onoonya ssente bw'ozinoonyeza balisitede tugendeko ebuloba ebuloba kati badde kugamba nti abo abaana bwe bamala okukula be bafuuka ebyo byolaba osoza kitutemera enkuza y'abaana yes omwana ategeera because nze gye nakulira ffe waffe tetuweza nnamba ntegerekeka okuweza ennamba okimanyi tetuweza nnamba tobeera ku ttiimu gy'otagasa ontegedde tobeeranga mu kintu nga tokigasa nga tokigasa gwomu wati
oteekeddwa okuba nti kale bw'ova wano buli omu agamba alaziibwa bannanga alaziibwa agenzewa. That is the point. naku 2 nga tumulaba tosobola kumala naku 2 tobeeranga mu kintu ng'oweza buweza namba katwabadde bangi gaali yaweze baaba gaali yabadde nnene ng'okolako ki ku gaali security ng'okolako ki ku gaali ati nga security aba security tubamanyi ku gaali wadde okolako ki oli kyali wange kangene muwerekereko ffe mu nsi gye twakuliramu okuwerekera tekuliiyo owerekera otya abaana baffe tulina bayigiriza kati okugamba nti nedda nagamba no okyegedde si buli kyosanga nti okirya you said no ffe twakula batugamba ffe twakula batukubira n'okulya ku kyalo ng'olulya bwoti ne maamawo ne bwakusanga ng'olidde bwoti ng'agamba okay tanyega kunyega tutandikira ku kikolwa ekyabadde ku stage Pallaso yabadde ali ku stage ayimba fango ninejja kakati mwe mulina ekizibu ekinene era nakyo kanki addressing ku channel eno abaliwa ekyano zino kiggwe abantu abafaanana nga ggwe you are good at analyzing muli balungi nnyo mu kuanalyzinga events but you must understand we are dealing with processes not event kati mwe mumanyi nnyo okuanalyzinga event omanyi bwe yazibadde ku stage ono najja bwe yazze nakola bwati bwe yakoze bwati nakola bwati eyo kasasiro you must understand ovula wali ukulaze nti abaana ombuulira simanyi biki oŋŋamba abeekubye ebiki abo abeekubye olooza bisolo bantu bavubuka bato ba myaka 2-25 ani abazaala bavaawa balina gye bava balina batata baabwe balina bamama baabwe balina bajjekojja baabwe balina buli omu balina busenga baabwe ku mitanda ne bakojja ekibuuzo kiba nti bo bwe baali bakula babakuza batya nti gwe otakolagana ne mukube bwe babakuza bwe batyo tulina okuddayo mayiga twebuuza yes mulekera okudiscussinga events era kati ne beekuba abayaaye be batya nedda tika kunti gwe ginnyonnyola omuyaaye yaani abuza kyenkugamba omuyaaye yaani waliyo omuntu gweoyogezeko mu ddwaliro ne bawuza bazadde abaana bameka nti obwana mulago nga mulago tuzaaliddwa abaana 100 mulimu obuyaaye bumeka obuyaaye bulimu bumeka nti 25 sikiwulirangako then why are you saying those things mbwe abayaaye kubanga abayaaye era abayaaye baluwa abo baana b'abantu kyekyadde kibalwanya ku stage kyenkugamba nti kati oyagala nze ndiscussing event ze siri kweyo level oli kuliwa nze ndi ku level ekubuulira kiki ekireeta ekyo kyekyaleese ekireeta ekyo mmwe gye mukulira baganda bammwe baana bammwe bakojja bammwe basiru bali mu owino banoonya ssente bali mu bizimbe banoonya ssente bali ku bodaboda bavuga tebafa ku famire zaabwe tebafa ku baana baabwe ontegedde bulungi nnyo tebafaayo oli azaala omwana waliwo n'ebisajja byemmanyi kizaala omwana ne bakikubira bukubizi simu alo omwana muwala n'ogamba labe n'embuzi you had the time to have sex nozaala ebyana kyokka omwana kati owulira tolina budde bugenda mu ddwaliro kulaba mwana kigwenzadde omwana ani amuzadde bwe kazuukuse bwe kati kakaabye kakoze katya kati olaga nti oli bize nnyo nonya sente ki zezigera omujja mu ddwaliro abantu abasinga okunonya sente bannaku balinga emmese z'omu kkanisa ate kubuulidde ate kati oba olina sente oyinza zinoonya ate oyinza zinoonya ozaagazaaki ozirina wentuula wali olwo biru ne bagireeta nenkola ntya biru ki ey'omwana nga omwana bamuzaalira wiiki emu myezi 9 egyo emyezi emwenda obadde okola ki noonya sente ki oli kati n'olaga nti wasobola okuhavinga sex okyegedde n'avaamu n'omwana naye n'olaga nti lwazaaliddwa bakubira bukubizi simwalo onoonya sente ozinoonyeza lunaku lumu luli mbadde nga busy kati nze
anyway sagala kugira ko ebintu naye nkugamba tubeere smart tutegere nti bana mulekerawo discussing events abayaye bazze wali wasanzeko eddwaliro erizadde obuyaye nti bane mulinamu amaana 10 nti naye munaye kuliko obuyaye buna kuliko obuyaye buna abayaye baba baana abalungi ennyo mu society bemufudde ababi nabo ne babanyiigira bwe babanyiigira ne babakuba emba zino ne zigwamu ne mutandika okukaaba era kyova olaba mbagamba nze buli muyaye wooli mubakube mubakube bazuukuke. The whole world is violent. I am very violent, by the way. Anirule tombulya kasasiro naawe because nze sikolagana basiru oli aninule ki nga akabira konna kafuse scrap. There is what we call a war. Kati mu war mubeeramu kye bayita battle. A war is a collection of battles. I want you to understand. A war is a collection of what? Battles. Museveni bwe yali mu nsiko emyaka 5 baba kuba nnyo. But he was in a war. He wasn't in a battle. They lost on some battles. Bakubwa nnyo waliwo babakuba ne babakuba wali. But they were fighting a war. They were not fighting a battle. Ontegede? Nti battle ebera within the war. You can lose a battle, but you cannot. You can lose a battle, but if you have a war, you will win the war. If you know what you are fighting for, you always win. Nze mbabulidde, nze nawagira alien skin okuva na mulaba. Ekyamumpagiza kyali eki? Kiriwa. Independent mind. Si music, si but independent mind. Alien skin is not a user like some fools. Takozesa abantu ye kufuna byayagala agende singa takyasulawo makindi. Singa tabeerawo makindi awo. Pallaso yalumbyeyo. Anti nkugamba. Nana abyasayasa. Kyenkugamba nti yes mama yabaddemu. Mama. Ebyo bya munda. Tebyetaagisa. Ekikulu ekyakoleddwa kyekyakoleddwa. Ekikolo ekyokulumba. Ekisooka kyabadde kikyamu. But on the other side kyabadde kituufu. Otegedde? Tusookere ku kikyamu. Kikyamu okugenda mu maka g'abantu obakube. Kikyamu nnyo. Kyabadde kituufu kuba yabadde anyiize. Era yabadde n'ensonga emunyiizizza. Ontegedde? Baasoose wuwe. Era we batugamba mbu baasoose wuwe ne baasayasa endabirwamu y'omujamani. Lwaki n'ebyawano tetubikugamba bugambi? Tubirabako. Lwaki n'ebyawano tetubigamba bugambi? Bino twalabye bu video. So kati that's not business. Ontegedde? The business is Pallaso mutuufu ne alien skin mutuufu. Ekiri wakati awo is a public discussion. Naye kye tulina okutegeera nti tulina otereza society yaffe. Tetugenda gitereza nga tusibye alien skin. Tetugenda kutereza society yaffe nga tusibye abaana ba alien skin. Tetugenda kutereza society nga tusibye Pallaso. Tetugenda kutereza society nga tusibye abaana ba Pallaso. Tetugenda kutereza society nga tukutte abayimbi. Tetugenda kutereza society nga tubaganya ogenda ku stage. Tetugenda kutereza olwaleero tutwali tukyadiringa nebisitole bya gundi byani byafiina amasanyalaze. Ontegedde? Tetugenda kutereza society nga tukutte baliri puzzle tubagambe temukola ki? Temuyimba. Sibe tugenda okukola. But waliwo process enamu eri very organic. Yeriwa. System enamu gye tulina okuadaptinga as a society. Ekisooka abaana bonna abazaalibwa babeere ne bamaama babe ne batata baabwe. Basingo maaza nga basinga obungi. Mpuliriza basingo maaza bavaawo. Mmwe butagala kulabirira. Ate yagala kulabirira lwaki omuzaalamu omwana. Ate mba mmanyi. Oba omanyi kati kankubulire waliwo abakazi ba single mothers nga tannaba na kuzaala. Nga single mother already. Ng'era anoonya musajja amuzaalamu
yayagala kwebera single mother tayagala kubeera mufumbi Shiba yabeera single mother nga tanabana kuzaala ekyo kinyonyola otya yenyini yavayo okinyonyola otya yenyini yavayo n'atugamba yayagala kuzaala tayagala kufumbirwa bakazi mwe bali mu kibuga bakugamba nze njagala musajja nzaala kimala ebyokufumbirwa kati n'alyoka akuza ekyana nga bwakyaza abasajja bwakolaki ng'ekyana nga kyekyo ontegedde kyengaza kukulaga that's the point okitegedde nti omukazi omwana yeetaagako parenting because mwe temulina strong system ng'abazungu balina strong system erabirira abaana newankubadde balina taata oba tebalina ffe tetulina ffe system yaffe eri mu maka our power is in the family okitegedde kati ate ne family mutandisa zinafuya okitegedde mutandisa zinafuya kwe kubeera n'abo abayaaye gwe boyita abayaaye Uganda yafunye bagangasta babaddewo kuva dda ate bajja kubaawo tebakatandika era ekiyambye Museveni mulina okumwebaza mulina okukeera kumakya buli akeeranga ku makya zuukuka ku makya bw'oba osaba ng'ogamba mukama nkwebaza lw'essente nkwebaza lwakino nkwebaza omugamba n'omugamba nti nkwebaza olwa Museveni pulezidenti wa Uganda webale mutuwa mbuki pulezidenti Museveni senga tabadde ku bukulembeze senga mulina emirambo emiyitivu gye mutamanyi senga emirambo gye mulina bagenze n'amajambiya kati emijambiya za joke nsuuluulu pulezidenti Museveni yagenda n'akwata kye bayita yakwata kye bayita emmundu n'aginyweza bw'ati mu Uganda mulimu gun control eri very 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 stiff era tewali muntu ayinza kumaisinga n'ekyo otherwise senga tubadde nga South Africa anti senga tulina gundi anti senga tuli mu mbirigo za gundi senga tukali tuli mu kuziika emirambo egyaguddawo gimanyi anti eri South Africa emmundu eringa enjaga bweri mu Uganda nti tebagikkiriza naye owulira ng'ewunya buli wamu kino mpisa biralagalagala si biragalalagala olwedde omuntu okusalawo okunywa ebiragalalagala aba talina mpisa anti kyekyo kyenkugambye abatali trained bana abaana banoonya relief because tebalina gwe balina omwana oyo mukwate ng'ali omu mugambe muzeeyi we agamba ki mwana tombulira bya muzeeyi mwana tombulira bya muzeeyi mwana okitegedde beekuzizza bo bennyini kati ate mwe mwagala bakole beba lwaki mwagala ekintu kye mutataddemu mukifunemu temukuzizza baana bano temubayambye kati ate mwagala mubafunemu nnyo mujje mu nkuka mweyagale baleme bakuba kyokka naye nga ate bali okitegedde ekingezako oba okulaga so that's the point tubaveeko ndowooza the idea is very simple bate bebamanyi si be bamanyi tulina okubaako amagezi ge tusala amagezi ge tulina okusala tuddeyo ewaka labirira abaana bw'oba musajja holiday ng'eno bw'oba badde ogendako mu kabiya olw'eggulo yamba ogendeko ewaka ng'obudde bukyali tegeera omwana wo akule aleme kukula atugeagamba nti muyaaye ontegedde tutegeera omwana wo musomese muyigirize amasomero nago gatuyambeko okitegedde mu engage ng'abaana bano mu bintu ebirala ebitali kusoma busomi okitegedde bayiga okukola emirimu omwana we kyekigana okugenda naye mu kibuga nayiga batunda engoye nayiga customer care nayiga kiki nayiga bino ebintu byonna bw'oba oli mutunzi wa kyalaani beera naye yapima yakola ki bw'oba oli mutunzi wa dduuka genda naye mu kibuga mugire okusinga omulekera maidi ewaka bapromota bawezaani Alien Pallaso beba baleeta tumbaavu tebaddamu kuyimba emyezi egi oba muli balwadde ba mitwe bantu mmwe abo bapromota tebalina bezijja bebyakola ate bapromota obalaba bebasinze n'okwonoona industry beboononye industry teri mulala yonoonye industry promota what is kati omulimu gwa njagala kutegeera bulungi who is a promoter nyinza okubaza simanyi luzungu tugende ku gogo who is a promoter to you kunze engeri gyenkimanyiemu nga oluzungu lwotegeerako promoter ye muntu asobola okukwata ekintu nga tetukimanyi who is a promoter omuntu asobola okukwata ekintu nga tetukimanyi
n'akituteera mu public ne tukimanya ye promoter. Abitex bara mu biki bakola. Who is a promoter? The definition says a promoter is a person who entirely is a person who no. A promoter is a person or entity that helps a company to grow and succeed. Bano bakola ki? Njagala ompeyo omuyimbi ogu ku buli promoter yabadde awo ogu storm nga yaleetebwa abo oba nga promotingiddwa abo ababadde babagira simulabawo. Kati mwogera ki? Bano babulooka nga bono ogamba nti nno nsanze omusajja agamba nti nina amayumba gopangisa naye nga tegaba gage akutwalayo n'akulambuza n'akubira Land Road. Waliwo ajagadde Babitex kye bakola. Tasobola kwesembereza nga tolina luyimba. Mbwakutegeke. Atya. Mbu tolina luyimba mbu ajjako akupromoting mbu akuteeke mu ssente. Because what is promotion? Ku muyimbi kuba nnyimba ze, kumwambaza, kumutambuza mawanga, kumuteekamu. Ani Abitex gwe yali apromotinze n'agamba nti bannange nina omuyimbi wange wuno mupya. Yali akutte ku Serena Bata. Muleesi. Nva ku byokweyagaliza nti yali akutteko. Nkugambye njagala omuyimbi. Ensinga tetujimu. Because who is a promoter? Nkikulaze wano. Bino si byange. Tuli ku gogo. Kitegeeza nti bano bayaaye. Bano bayaaye bali mundo mu music. Mundongo. Mwe babbira. Ffe tuli ba promoter. What are you promoting? Opromotinga kivulu kyo ku muyimbi already aliko. Kati omupromotinze eki. Wali olabyeko ku muyimbi ataliiko ne bamupromotinga ne bamukolera ekivulu. Olingandaga kati Keti ye mutuufu ye okugamba Keti events. Yes, kati bo ba events ba mikolo bapromotinga mikolo gyabwe. Abitex promoter. Yes, Abitex promoter. Promotions bigundi byabwe bivulu byabwe. Promoter akijje babulooka babayimbi nti atunula bwati n'agamba naye olowooza ani ayinza otuwa ssente. Saha omteeka ku kati ovo bajja. Tugende twogere naye. You are not promoting because kati gwe brand tekwatako. Mwesonyiwa abaana kubanga temulina kye mubagasseeko. Kye nali nkayanira wano abantu bagamba nti owagira abawemula nga mbagamba nti okwepiikya biki nnyimba simanyi enkudi simanyi ani nono gundi omunyongo w'eggulu. Muleke ennyimba zikubwe bye mwagala. Ekyokubiri ennyimba ezo ffe tuzze tujja tulwanagana ne National Cultural Center nga tujja tubagamba ekyokukola. Tosobola kuteekawo tteeka. Tosobola teekawo punishment nga tonateekawo tteeka. You must put a law so that omuntu alimenya gwe tukola ki? Gwe tuvunana. But tewali tteeka ate what are you trying to say? Okyegedde. Tewali tteeka. Okyegedde. Bw'oba tetulina tteeka, bwe tuba tetulina tteeka ate lwaki ogamba mbu nno tulina punishment? Ku byonna kyekisooka. Kati bano bagobye? Baani? Ba promoter bayogedde. Si ba promoter ngwa bebe ba bloka. Ate lero oddamu promoter. N'olinga omulalo. Nkivuddeko. Kati goba toyiga kati abali eri banayiga batya. Kugabe bali ba bloka abagobye abo ba bloka babayimbi. Bo mulimu gwabe gwakulaba bloka gwakulaba muyimbi aliko ne bamubuukira. Gwe mulimu gwabe they are brokers of musicians. Si promoter toddamu kikola. Gwali mpulije ko ankyogera. Kati nte nkigambe ate okiddamu okyogera kati olotegedde. Tugende wa Bobi Wine. Wawulidde ebigambo bye? Saabiwulidde. Gavumenti yamugano yimba. Era n'agamba gavumenti ekoze kyamaanyi. Bobi Wine alina otegeera tagenda kubeera mulungi omu. Ekyo alina okukitegeera agume. Bobi Wine gavumenti emwagadde nnyo, emuwadde ebintu bingi abeere n'ebyo. Alekera awo okulowooza nti agenda kubeera mulungi omu. Mukwano gwanze mwagala Bobi oyo.
okyegedde naye challenge gye tulina nti Bobi Wine kyeki kye twasookeddeko ekyokumixinga politics okyegedde politics oli nkugambye wa take it all olwaba Museveni okyegedde tebakulekeramu kibuli wa kibuli tebakulekeramu bw'oba osazeewo okweŋŋanga ekyo yingira ekyo Katonda akuyambe bakuwadde buli kimu kyeweetaaga sente ozirina diiru zonna ziyita ekifo kyo kikola ebusaabala buli kimu kitambula okyegedde gwe wekkakkanye music mukole ki kubanga senga music wali omwagala nnyo tewandiyingiddemu ebyo wandibadde obeere no mu music n'okuba music naye nawe wamala kitegeera nti endongo ezikoze ki ezitoyi kukozi Bobi Wine wayagendera tisi ye yaliko isi ye yaliko era tebakulimba nti ye yaliko Bobi Wine bweyagendera okuvaako yali taliiko yali takyayimba nnyo yali takyafulumya nnyo nnyimba ge mazima that's the truth abamuwagira bayinza okuyomba ne balwana ne boogera be boogera it is your business it's not my business kugambye Bobi Wine weyaviira wano oluyimba nozalirako mu okkuba olwali olw'amaanyi baali bayita kyalenga ate nalwo nga yalukubira mu mbeera yaki wano biki waagwa ndeya so okyegedde so kati embeera yonna weetuuse okutabuka biki just aleme kubeera mulungi omu ontegedde aleme kubeera mulungi omu tatulaga nnyo mu lulu ontegedde okweyagaliza kya buntu naye teweeyagaliza nnyo kikoze ki kiyitiridde confusing abantu kwaba oli oyagala music ate oyagala obeere president ate oyagala okole ki ate sikulondako kimu omuntu asobola okukola ebintu bingi naye bino engeri gye biri nti byonna biri sensitive bino music yonna alimu abantu bangi ontegedde ate yeetaaga omanye challenge gyalina nti it is music we are talking about music tetwogera ku business ya mu kikuubo ontegedde twogera ku music byonna byetaaga bantu kati waliwo abantu abakwagala abagala music wo ate nga bagira Museveni kati Museveni tali lwedde kulaba abawagizi be nga bagenze okulaba music wo ontegedde kubanga ojja kgenda ku music obeere ng'oyimba oteekemu akagamba nti Museveni agende bagambe nti agende kuba bo bawagira gwe agende badagenda okuvayo nga bakyuse si musiru naye ayinzoga naye agamba tugende mpola bwe kiba nti tuli mu bweba ndongo tukube endongo bweba politics tukube politics otegedde okwewala ebizibu mixing up issues because kids obagana some of us try to wagira nyoji firebase ne munna ekiseera kyatuuka nga bw'oba oli wa firebase olina kukyuka odde mu nuupu kyetutasobola kukola nze nagamba ffe gye nakulira tekiweza namba kanzu ya mwanukudde namugamba mukulu buli twako tunayo tutuuse ojja n'otugira lwaki totwesonyiwa kyenkugambye kiri ansa y'emu kwata eri ansa ogijje wali ogiteeke wano ogambe kigambo kimu ti Bobi Wine yeewummuza aleme kubeera mulungi omu alowooze ku bantu abalala aleme kulowooza nti nno olugogo lulina kuyiwa sayidi ye yokka lulina okuba nga lusobola abantu abalala kwegamba ennyumba oba ogikolako engogo lwana nnyo okulaba nti abeeno bafuna n'abaawa n'abeeri bafuna kituyambe kuba gwe ofuna ontegedde gwe ebyo bitambula bikola ki bigenda mu maaso okyegedde abakusapootinga abakubeereramu bakubeereramu mu mbeera yonna okyegedde kati nabano baleke nabo babeereko engeri gye babeererwamu kati si okwogerako yakoze musango talina musango gwe yakoze kubanga yayogedde amazima ffe wano ekizibu kyaffe mazima bantu tebatwagala lwa mazima kyekimuvumya ebigambo wabiwulidde bamuvumya sala nabiwulira kubanga nagambye nti ebigambo by'abantu bikulaga entegera yaabwe n'okutegeera naye nagambye bulwadde obusinga okuluma si siriimu bulwadde bwa mutwe ekyakiwakanya agezeeko ku bulwadde bw'omutwe abulabe so kati ekyo ekya katisi byayogedde gabadde mazima meereere nno talina kyeyalimbiddemu okyegedde naye okuba nti politics olwedde yeemikisinga kati omuwagizi wooli ate akiraba bulala okyegedde alabanga agamba nti kati ate akasajja bekayiwa amazzi mu kintu kyaffe okyegeera lutalo lwa byanfuna
lutalo lwa byanfuna. Big size wamulabye list najirabye bulungi. List ya Bebe oyo mukama wange. With all due respect Uncle Bebe Cool. Tukwagala nnyo. List twagirabye. Challenge je nafunye ne list yeyo. List yeyo ekuze. Etya? Ekuze. Ekintu kyonna ekiwangaala emyaka egisukka mu ebiri. Bw'aba mwana aba amaze okuva mu kindergarten ayingidde primary. I want to see that on the screen. Ontegedde? Yeah. Okitegedde kyengeza kugamba nti olaba naawe osobola okuleeta entebe ng'eno n'entuula wano. Okitegedde nga bwe ntudde. Kabonero akalaga nti olina gy'olaga oba olina gy'oyagala okulaga. Okitegedde? Kati Bebe Cool abaana abo balekerawo okuhostingira mu bufofofo. Nabadde ndaba Bebe Cool wano ayogera kyali waffe wakabi. Ndaba ekivubuka kiyitawo wali ne gundi ne baketi ya gundi bana bakola mu mabaala. Nga look at this nonsense. You cannot be on an international scene with that kind of setup. So nze list sigirinaako buzibu ate ekirungi abagamba lunye. Nze manya I don't discuss people. I discuss issues. Abagamba lunye nti this is according to me. Akati if it is according to him, sisobola mugamba nti according to you, ate nkikyusaamu wano. I cannot do that. But kyensobola okugamba nti nze presentation yebulamu. Yabuzeemu. Bazimbe studio. Tekira kuzimba studio. Afune setup ennungi. Setup erina kuba better. Nga tulabira ddala Gagamero nga kwegamba nga chini I have a vision. Kwa abadde wawe yabadde atunyonnyolera. I have a vision. Ate naayita omuntu namugamba waayi ngambira kuona asirike emabega. I have a vision I have a vision. Although since nina ku right okuba nayo. Bakuyite. I have a vision of I'm a perfectionist. I love things a bit neat. Kakati ninache nalabye ningamba no nabadde njagala okulaba ne ku pano ngetuddeko naye nga ye ayogera oshegedde empapula ziyita so si ye kutula kalaputoke keke nakateeka ku bisambi bwati n'agamba nti kakati mbadde ndowooza gundi ono no I didn't like that. Although I was very happy, I'm happy whenever I see him. He's so real, he's so good. But that for me, nange this is me. Nkugambe that presentation mbi nnyo, yalabise bubi nnyo. According to me, yalabise bubi. Tosobola kubeera Bebe Cool, Bebe Banton. Star no tulaka laptop no kola boti big size no beera boti laptop ezo bayina obuntu bwe baziteekako. That's what I'm trying to say. Tosobola kubeera boti bagundi badagala balina okukikyusa ekyo as early as possible because dagala nawe obadde hosting omusajja oyo ontegedde kweyo gundi you cannot gwe tosobola kuleka munno n'abeera mu eyo mbeera oshegedde. Next time make something nice. Make it neat. Mugene ku high people tulina abaana baffe ku high people abalungi abasobola okusetting up that something and it looks presentable. Dotobeera ku level ya kubeera nga muntu wa bulijjo kuleta butebeteba mugagira ne manju omwana nalabye ekivubuka nga kiyitawo nekigundi nimpulidde bucket nengamba look at this nenule twafunye omupya obuvuyo bwabadde mu lubiri. Speech ya Bobo Wine gye yayogera Kenzo n'amuddamu katsi ne bamuweerawo bibye nenya bamuvumye kuba bulamu bw'ensi eno tomanya bulamu bwo bwe bugenda kubeera bwanca katsi kyaliko nawe tomanya enca kisobola okutuukako obutuuka ku muganda wo obutuuka nti olwedde bakiriko ate babeekebeza bivubuka bibeerawo tebyekebeza. Ebimu birwadde nnyo nosinga kati nkubuulira mazima jjukira obulwadde bungi lwakuba nti abantu abasinga baconcentratinga ku bulwadde butono. Obulwadde bw'omutwe ate businga buno obulala bwonna. Obulwadde kasabukwata wano kankubuulire endwadde zonna mbi naye obulwadde obugenda kukutegeerako bubi nnyo. Obulwadde kasabuyingira mu kutegeerako obwo bwe bulwadde obusingayo kuba obubi. Bweyogerayo obulwadde ne bw'oba ogenda kufa kansa wali
naye ng'otegeera bulungi. Oyagala tutandikireeyo? The idea is njagadde kubuulira nti abaavumye ne bw'otabaddiza kigambo kyonna balwadde nnyo n'okusinga oli, kubanga olwadde ekyo kyokka ekikolwa eky'okuvuma naye n'ovuma ekintu ekikwatagana n'obulamu kabonero akalaga nti ate gwe oli mulwadde nnyo, kati gwe mba sikwongerako ngalo. Ko natugamba nti gwe buli omu wooli woozimbira ki? Woozimbira ensi. Naye bw'oba otunda capati gwa woozimbira ensi, omanyi kati tumanyi okufuna ekizibu. Bano abaana abatunda abagira capati nsaba kunkwatako ku ssimu yange no but okay. Musajja wange aliro fiiti oyo talina ttabu yakaba kuwumula. Okakasa mbadde nkugamba anti mali agijja mu birowoozi naye mbadde nkugamba nti buli omu waali wazimbira ki? Wazimbira ensi. No, obulamu bwo automatically olina obuzimba naye wazimbira ensi. Gwe bw'oba otunda capati wajja kubaawo omunnamawulire ajja agula capati yo. Kati bw'okola capati embi nemulumisa olubuto nga yakagirya tajja kugenda kukola mawulire. Kitegeeza you as a person akoze capati nga wokoledde wakyafuna ki walina bangi webagenda okuafekitinga. Kitegeeza n'oli abadde agenda ofuna obwenkanya mawulire naye tagenda bufuna kubanga munnamawulire omulwadde naye kyamulwaziza gwe kukola capati mbi. Soka tubuuze ku bantu muli mutya, mwasuse mutya, mwebale gyo n'emirimu gye mutuusaako engalo, mwebale okukola, mwebale okuweereza eggwanga. Happy New Year to you all. Obote twagala okwebaza Katonda olw'omwaka gwe tuvuddemu ate ne tumwebaza n'oluguno gwatuyingizza tukufunemu ebirungi. Twongere nnyo okwebaza. Abantu baffe baagadde nnyo okusabiriza kususse Katonda mutandise okumubonyaabonya. Ogenda mu kyaki osaba oba okulembeka ekibatu mpa Yesu Katonda, motoka, gaali, pikipiki, biki, bakazi, twala tugende. Mwebaze ku bye mufunyeeko sofa. Kakati bwe mwebaza bye mufunyeeko sofa Katonda aba n'amaanyi agakuwa by'otannakola ki? By'otannafuna. Kubanga nze omuntu seba muwe ku myezi nandaga nti aza appreciate nze lwenziramu muwa waya ogenda oyongezaako. Bwe kityo ensi bweti bwefaanana. Tejjukira Katonda gwe tusinza yali abaddeko wano mu kifaananyi kyaffe. Yanti ffe tuli ba Kristo Yesu, tetuli ba Nabbi Muhammad. Kakati mwabamu banabbi nene nabbi yali abaddeko wano era bye tugoberera byonna tugoberera enkola ze n'ensomesa ze era yali abaddeko ku nsi kuno. Yes, ne Yesu Kristo yaliko ku nsi kuno n'afa. Awuliriza n'afa ebyaddako tobiyingiramu naye nkugambe nti kati tukome wali nti yali abaddeko wa yaliko ku nsi kuno. Kyovala nti ffe tutera osomesa n'abantu ajja kumawaako ombe ku mpeke y'okufa. Tutera okugamba abantu toyogera by'otamanyi. Tutera okugamba abantu ebyawandiikibwa ebyaffe bye tusoma bitugamba nti tewali kyolaba wano kitabangawo, tewali kipya. Bano avoka agambo tufa bambala obucupa obuliko. Abasajja babyambala dda bambala omanyi bayita kuludumu yali mpale ngeebwe obupale bambala. Tusamu manya. Eswaga. Swaga yatandika dda ne Yesu Kristo bali ne swaga. Ebintu bino byonna toyina kintu kyonna kyoyogera lwero kipya. Tukendeze ku malala. Amalala jasira mu nogakakanya. Then yo Katonda gomusaba. Mumwebaze nti omwaka oguwedde obadde mu bingi. Gwe tumanyi kitegeeza kubeera na mwaka kuva January nga lumu paka nga 3 mu December. Ng'emikono gye ebiri ogirina, amagulu ga abiri ogalina, amaaso go gakyalaba, okyassa, olina abaana bakuze abayimu bayisine mu bibiina bagenze mu bibiina ebirala, ababadde n'abali mu nursery kati bagenda mu primary. You do not know what that means. Kakati bw'oba nga tonnaba kumatira ekyo kukyebaliza Katonda kimala. N'otandika okugamba Katonda tukusaba guno omwaka tugufunemu bino tugufunemu era guno omwaka gokka mu bulamu bwange gwe natandikiddeko manyi neebuulirira nina kasenga kange muno ne kakojja
gwe kenyini nze kenyini wegaira mu kisenge neŋŋamba naye mukama nga nkusabye nnyo ebintu omanyize katonda abadde musaba buli mwaka lulwali lutandika mbako bye musaba njagala kino ne katonda ye nakukolera ate kirala nakukolera birala byotaasaba avubuka senga nekojja tumulina mu mutima naye temuwa kitiibwa temubawa kitiibwa babaamu teri muntu atalina kojjaawe na ssengawe mu mutima ne temubawa kitiibwa mubalabanga baffala akugamba teekako kondomu noga kati atolo bananyumiddwa mbandi kuki banyumiddwa ng'ogenda okebeza okebeza ki bw'okebeza n'okola otya n'otegeera oba mulamu oba si mulamu otya gw'olina oba obudde oli ku nsonga wali ng'oddamu oba wateke twekebeze waviira eri mbadde mwe boolina obuguze n'obuteeka weewaka oba oba omujje mu bbaala musooke mu ddwaliro oyo kasasira omulaba mulekeraawo n'okwerimbalimba mbu sexy ali scientific tali si kintu kyakusalawo nnyo kyovula nti osanga omusajja ow'obuvunanyizibwa ennyo ng'ayagadde akakyala ka kyayi ontegedde sex ali very scientific abuzaabuza no ate science abuzaabuza science ali straight bannasayansi omanyi bye bawakanya no science ali straight akubuuli because science ali bwati science wa 1+1 remember ensi yonna eri scientific lwakuba nti mwaba mumugenda ne mugwa eddalo ne mugamba era nawulira ku basajja abakulu nga bagamba era history era kati history abasomesa ba history bo bajja kuba basaswa sente bezi abasayansi ate bo basaswa bati no just they are not informed kimala bali bamenyeka nnyo no science ensi yonna eri scientific ensi yonna eri scientific gwe kyoyita history is old science. Yes. Gochoita history is simply old science. Mu myaka 10 eyo kamera ejja kuba tekyalina makulu. Wajjabaawo kika kirala. Mama nga bakusanga naye basekerera gwe. Ngaye tusanga ey'okunyooleza. Mu UBC eyo bazirina waliwo omwami bamuyita mwami owana. Ojja omunoonyeeko. Agirina. Bazirina. Agikozesa. Nedda weziri just bazikuuma nfufu kulabako bulabi era weeri n'okukola zikola bamuyita mwami owana omumunoonyako balina ne kyano bakiyita Owanapedia he has all those old nankani naye equipment yenna bamulina ontegedde but what am I trying to say nti what you call history is simply old science kakati kiba kyabusire okujja n'ogamba era abantu abasomesa ba history no basomesa history busomesa bya science yaliwo omukadde kati gwe gyoyita history naye nga tekibeera nti they are not scientific so anyway that is another discussion tuveeyo so mbadde nkugezaako kikulaga nti twebaza katonda olw'omwaka guno tubeebaza mwenna oyo mukwano gwo manyi nti kati yaleka yakuwaddeyo n'essaati kyova olaba oyogera bingi mukwano gwo oyo bamutani mukwano gwange ye Allah ngamba ona baddago gambe atunda amasaati Karim Fashions zitukutumiddeko yasoose ku pano okujja okutusponsoringa lwakuba nti yasoose kuggoweka which is okay ali Mecca kasooka akomewo yagenze kukola wumula lwaki otusumbwa n'ab'Emecca naye nga edduuka liri mu kibuga wano ku Nabukeera Plaza kale tumutumiddeko yebali nnyo yebali ddala 3 yakusanzeewo 3 yansanze ndi mu mirimu gyange nagenze mu bifo bingi nnyo naye yansanze nina emirimu gyange ndi mukola era saategedde nnyo kyagenze maaso naddala mu mbeera eyo gamba nti oba nti 1 2 3 happy new year nabaddeko ku gundi ku Africana no si Africana Sheraton Hotel nenvaawo nenzikirira wali wansi ku gundi wenalidde ekyeggulu awo ku nanka waliwo wansi awo ku fairway ku ssaawa emmekezi kiro sanga 9 ekyo kiba kyaggulu nze omanyi nze ndya njala sirya budde njala wennumira wennyini wendiira weekulumira ku 5 ng'onoonya restaurant ekyemisana kiyidde of course nkugamba njala wennumira wendiira I know my diet very well walabye otya ebivulu ebyabaddewo nabirabyo byabadde nnomo byabadde bivulu birungi
as usual tubadde tubanga n'ebivulu ebyekikulu ekyo nga buli mwaka guba guggwako temwabaddemu nnyo. Last year yokka gye twalinamu ekivulu ekipya ekyankwakyo festival. This time tekyabaddeyo, enkwakyo yeegasse mu lubiri. That was basically that. Naye ebivulu ebisinga okuviira ddala nga biri mu mukaaga ewa ekiwaatule, tondeko ekiwaatule ewa Uncle Bebe, ne tujja ntukkirira eno yonna n'ebivulu byonna byabaddeyo. Okuleka ekyavaayo ekya Bobi Wine ekyatusaabale nga kirudde anti kyo kyavaayo nikyatusala because abaali bagendayo kati balagawo simanyi. naye busaabala naliyo era nalaba ebyaliwo. Waliyo ebusaabala? Kyali kitya? Nze nsula kumpi awo. Kyali kitya? Kyali kitya? Kyali okay, abantu bajja bangi nnyo naye nga tebazze tewaliyo kivulu. Abantu baaliyo bangi nnyo ate ku lusooka kyayitirira. Yes. Bebe Kulu yagenze ow'omwana gwe yasuubiza ennyumba. Era kati kyemmanyi omusingi gutandise. Yes, yagenze nabadde na menti kugenda by the way. Waliwo kyaliwo bamuyita Kenya Media. Omanyize ndi community development expert. Kakati ebyo bintu Bebe Kulu byakola bimu ku bimunjagaza ennyo. Kakati yankubidde nga twalade treatment ogenda naye nabaddeko nina tight schedule yange nange mbaddemu ne ka active vacation. So nentambulira awo nga ndi mirimu gyaffe egyazinga yaffe. Bebe Kulu takoma kugambuka mpe omuntu agende yetuukira ku siini. Sibya kumubba seminti. Si kumubba seminti waddala. Lofit. Waddala. Anti rasta. Anti nkugamba waddala. Talina bubeezi miguwa ku mutwe. Manya abantu abamu balowooza Rastafarianism simply means hair. Kasitobera ne dread. Ofuuka rasta. Nga bano abamu bayaye babbi babusimu. Because Rastafarians, you cannot steal. If you're a Rastafarian, when you believe in the Jah, tosobola kubba, tosobola kulumya muntu mulala, tosobola kweyisa bulala. Lwaki abayimbi baffe tebakoppa? Kupani byakola Bebe Kulu. Bebe Kulu ye ate era sikiririza nnyo nze mu kukoppa. Nzikiririza nnyo mu kubaako kyoyiga ku muntu gwe n'okikolera mu ngeri yo. Abasinga muvuma. Abamuvuma be batono. Lwakuba nti omanyi ensi erijjudde abantu ababi naye abantu abalungi, naye abantu abalungi basirika nnyo. Kivala nti ffe abamu twavaayo okujja okwongera okutangaaza ku kyekitegeeza long time, and you know that. But I've been here, I have seen everything. Naye kati challenge ye twalina nti twalowoozanga nti waliwo abatwogerera naye kumbe emitwe mikalu boogera ebigambo bongera tugezaako kuwumbawumba bongera kwawula yawula yawudde mu bantu bakoze groups bayingidde mu politics, bayingidde mu music, bayingidde mu industry, bayingidde mu busuubuzi. Abantu bali wansi babonaabonera mu busuubuzi simply because abayaye bayingira mu kintu kyabwe. Buli industry erimu ba masqueraders nga they are there just to masquerade. Mu mawulire muno tomanyi kiri mu mawulire. Tutandikire kunkuuka mabega ng'etambula bweteri gundi. I want to see that. Nti ka set up nebeka bakava wali na wano bwe kati kali bulungi kaliko Bebe Kulu bulungi nnyo 100% Bebe Kulu waliwo nankani wano waliwo kugamba Gaga Mail International ng'erabika so that when the list comes out the list has come out. But that was not good. But you say they have no choice kubanga ekyo kyandibadde kirabika bulungi nnyo nga this is first year, this is the third or fourth year. No. Kyekyabawo ku nyumba ki yagamba anamuyimbira obulungi anawangula agenda kugula ettaka azimbeko amaka. Buli muntu yakoba bwawadiwadi buno obwobugirasi tabwagala. Kakati tukyayogera ku set up. Ontegedde set up ate tugenze ntwala eri wangambe ekibuzo kisimba lindako. Give it time. Already kasoka asimbire gundi ennyumba because yagenze mubende. Ontegedde yatandise ennyumba. I think that is a golden heart. Ate bali be basinga okwetaga ennyumba okusinga bano gwe bogamba. Bano laba babane sente zikuba music.
bajja bazimbira mu time yaabwe abayimbi tebanaggwayo abayimbi bakyajja bangi ajja bazimbira ekyo tugende empola kubanga kati gwe ebyo ebibuuzo biba byagala kunafuya listi ate etya nze ndi political mbimanyi onafuya listi nti anti ate yagambe tajja dimuwa give it time nyumba etaka tetunalira mwe mwamugamba yabyogera era ejja bibagamba gwe yagala asooke ki set up nze njagala nsookere kino kubanga kati njagala kulaba kati bebe cool list next year mukama nga atuwadde obulamu tuliba nga set up eri neat wano bweti yezimbye bulungi nnyo era ga bebe cool waffe kibi pana etudde bulungi nnyo naye agira biki obwana buno bwambadde obulungi bakagamba leeta olupapulo olwo tulabe kati laptop ng'eyimiridde bulungi nnyo bano batudde bulungi nnyo bambadde bulungi bambadde fresh then bebe kuli abadde ayambadde bulungi anti ate abamubuuza abandi ate abamubuuza kakati byonna bibeere bulungi nnyo bebimala okubeera bwe bityo bebimala okubeera bwe bityo daga yambadde bubi tombuuza bibuuzo bya kisiru naggamba kakati bebimala ebyo okulabika obulungi nga bimaze okulabika obulungi bwe biti tutandika okulabira ba sponsors bebe cool listing eriko MTN mabega njagala set up eyo era bebe cool bwampa omukisa nze nja kuyirira ba sponsor nga ba sponsor bebe cool listing gaba kyenjagala okulaga nti ze kawala kange kakava mu nasale owa marketing obusobola kyogamba byenkola gwe marketingira tugende ku mwana kumanyira tugende ku mwana tumuvuddeko omwana yakava mu primary yes mbadde nkugeza kulaga nti baby class oba kindergarten tefaanana nga primary setup so baby cool has already moved from the kindergarten baby cool list has moved from the kindergarten so we need to see the primary setup you get my point because the baby cool list njimanyi nti tugenda tuweesera nga eri international yes nga nkujjako omukono wembadde ntuuse wali next year baby cool list nina ekirowoozo nina aba sponsor bange bengenda okufuna bengenda okunoonya bakole set up ya baby cool list okyegedde ngenda kimusaba mugambe uncle bebe nkusaba next year tukole baby cool list set up nfune ba sponsor bakole set up nga yakabi kwegamba nga I want si baby cool list nga bw'otunula obutunuzi bwoti nga tonnaba yadde okutegeera ekigenda maaso gamba nti baby cool nga tanaba kwogera tanaba kukola ki baby cool set up olugirabo nga nkuta wenkusangidde wali obadde olina oluyimba lw'owuliriza nenkubuuza omwana oyo talenti alina naye yatukomera oba ne video oba video yakomawo eyagundi njagala kuba mukowaswa fenno twamuwane gundi yali nominated abantu bamunominatinga mu high people bamunominating era yagira yakompitinga ne batamulonda anti abawagizi be bamufaanana tebalina simu tebazalonda abayimbi ebiseera ebisinga abajja bafuna bashuga mami ye tasobola bamutya wakabi naye bambi tujja munoonyaako oba bunoonya simanya kumanya ekikulu mwana tetulina bajeti oyagala okuyamba naye nga nawe wenyini ate weetaaga obuyambi mwana nogamba kangusale nga nawe weetaaga buyambi ate nolaba nga waliwo ab'okuyamba nogamba mwana kangusale nogusala